Alright, tambuza video oli ku vast range 256 gwe mkutu kwoli bampita simple. Olutalo wakati wa Alien Skin ne Pallaso nchiwa mwena muchimanyi terugenda kugwa. First and foremost, tekigenda kujibwawo era kiryogerwako emyaka n'ebisibo nti singa teyali Pallaso Alien Skin teyandituuse wali oba oliawo Alien Skin teyandifunye na mmoloka zaalina n'obugagga bwaliko teyandibufunye, because it was after his encounter with Pallaso amalamu kuba oluyi, that is when Alien Skin became more famous than he was before. Before that, yali as a regular normal artist alinayo akayimba kamu bubiri. Naye that day Pallaso lwe yakuba Alien Skin oluyi nga bikwatibwa ku camera nga Alien Skin awanise bwati. Alien Skin kyamuyamba okuyitawo ne sympathy vote kubanga by then Pallaso yalina ekivulu nga kitegekeddwa bala mbarugahale gwe tumanyi bulungi nnyo nti wa NRM. So it was NRM against the National Unity Platform. Era abaana ba NUP n'abawagizi ba NUP bangi nnyo bakuba Pallaso ku social media, and I strongly believe those 2 days ekiro kye yamukuba n'enkeera olunaku lwonna ndowooza I consider it to be the worst day for Pallaso. Era olunaku olwo bantu bangi bagambanga Alien Skin teekayo ekivulu ku lunaku lwe lumu ne Pallaso, and indeed ekivulu kya Alien Skin kyakosa ekivulu kya Pallaso tekyakola nga bwe kyalina kukola. Now okuva then embeera tetererangako wakati wa Alien Skin ne Pallaso, newankubadde bazze nga bateekawo embeera. After that wabaawo another encounter of Pallaso and Alien Skin we beesanga ku kivulu ekimu ne beekuba. Pallaso n'anyiiga n'alumba amaka ga Alien Skin n'aga vandalizinga. Era ever since then embeera eganya oterera. Now Pallaso yakoze TikTok live n'asindikira Alien Skin obubaka. Njagala obuwulire ate tambuza video. Emyezi ebiri n'akola bye batannakola, kumbe mwe mumupakusiza musajja atutannafuna na experience mumupakusa muli baganda. Abaganda temanyi lugero lugamba ekikula amangu kifa mangu. Kasita kikula amangu ngomanya kigenda kufa mangu. Ekikula amangu kifa mangu. Kyekyo ekibaluma. Mukasusa ekyennyanja mukijje mazzi kisambagala mbu banna ebyennyanja birina effujjo. Kiri mu kufa. Rome wasn't built overnight. Rome tebagizimba overnight. Waliwo ngambye tokolima. Ate nkolima ki? Nandi bakolimidde singa muyina we mutuuse. Naye temuyina mwatuuse ate babatuga babatunuzaayo. Tonnanyumirwako nga nze nyumiddwamu. Ngenze ninyenyonyi mpangudde zaawadi, abakazi bankaabidde, abasajja bankaabidde. Nguzeemu amamotoka, nzimbye amayumba, nyambaddemu engoye. Kati oli ate atanyumirwanga nako. Bambi nsaasira abamu tebagenda na kunyumirwako nga bwe tunyumiddwa. Bayinza n'okufuna mukisa, bayinza obutafu mukisa gulinyumirwamu nga ffe bwe tunyumiddwa. So wegendereze ng'ogamba ofono yali muwanvu naye nga ne bwafukamira era akyalina baasinga obuwanvu. Enjovu ne bwerwala siriimu tegogga kwenkana mbwa. Enjovu bwerwala siriimu tesobola kogga kwenkana mbwa. Kati embwa zituleko wansi. Walwa ngambye Lugogo next year dates loading. Eyange yali ya mitwalo 3 VIP concert. Yamwe yali ya muda. Nga ne MTN bateregeddeko 5 ne muli mwanufuna abantu 2,000.
yange yali esatu, meza zange zaali za minano baazigula. Mweyamwe yefite yabalema muli wano mwogera. No 15 million, no Pallaso, Colasso. The promoters want to rape the musician. That ends also a promoter, but nobody promoter angaba. Abasatu abanene mbopaaza akatale. Ba promoter bali bateekawo akabaddi nga omuyimbi we Uganda baamulokingira wansi. Nga its intention mu ebintu temubimanyi. It was a setup okulaba nga abayimbi 10 baba ku post emu nga ya 15. It was a setup to devalue the industry. I broke the code. When I broke the code, buuza abayimbi bameka, buuzaayo omuyimbi g'omanyi ng'akyayimbira sente ze yali ayimbira okuva lwe nalinnyisa ebbeeyi n'abazibula amaaso. I broke the code for the Ugandan music industry. Baali babakolera propaganda nga babeetooloola nga tewali muyimbi wa Uganda yenna kabe munene kabe mutono asobola kola 200 million in a year. Teri muyimbi wa Uganda yenna yali asobola kola 200 million in 1 year. I am the one who broke the code for the industry. Nze nababuusa nti kisoboka era kati bangi bakola. Sente ze baali baagala otuwa kati zaafuuka b'abayimbi ba breakthrough. Nze nayimbiranga emitwalo 3, nayimbiranga emitwalo 2. Mwabanjogerera akakazi akatula ku TV, nayimbiranga emitwalo 8. Baali bakaseti ng'omuyimbi ayimba nnyo n'avaawo. Waliwo aŋŋambye toyina music. Aŋŋambye toyina music. Swala kubanga today mungambe congratulations to me. Msoke mungambe congratulations to me mbabulire lwaki. Mungambe njagala kuddamu oyo agambye toyina music. Mungambe congratulations mbabulire lwaki. Congratulations. Today we officially made it to 500,000 subscribers on YouTube. Thank you. Beba byangu nawe bikole. Thank you to all my fans. Officially today we have achieved the 500,000 milestone subscribers on YouTube. Thank you to all our people. Mwenanga bwe mutuwagidde olwaleero lwe tufunye 500,000 subscribers on YouTube. Mu Uganda tetuli bangi naye nga kati nfuukidde ddala omu ku bo. Waliwo bannange be mbadde neegomba, but today finally I have made the milestone. I have hit 500,000 subscribers on YouTube. I don't know how to express this happiness. I don't know how to thank you guys enough. But all I can say is, I remember when I only had 2 subscribers. I remember when nobody cared to watch my videos. I remember all of this stuff. I remember all of it. I remember when I uploaded my first YouTube video. I remember those days. I remember when I was begging people to listen. I remember when I achieved my first 4,000 views on YouTube. I remember all of that. I do remember. And today, I can confidently announce it is not propaganda, it's a reality. It is a reality. We have officially surpassed the 500,000 subscribers on YouTube. This morning. Thank you to all our supporters. Mwenna abawagira Pallaso worldwide and beyond. Njagala obagamba nti Pallaso ali ku star